Video eno ow'omutima omunafu ngenda kukusaba ogiveeko ogireke kubanga gye twolekedde bino bitiisa birimu amaziga n'okweraliikirira. Toyinza kubeera ng'okikkiriza nti bye ngenda okukugamba byonna biri mu nsi yo Uganda. Bw'oba oli mu Uganda oba oli bweru wa Uganda naye ng'olina akakwate ku Uganda, weetegeke amaziga gazze dda. Nze Eke Master emabega w'omuzindaalo ku lutimbe gaggadde lwa Eke TV okubeera nga nkusosootolera ensonga eno mukwano gwange osobole okubeera ng'oginyonyoka okakase nti okufumba si kwota. Gye twolekedde ensi Uganda naddala mu Buganda yandiggwaawo. Amaziga go galina okubeera nga gayiika kubanga kye twandiyisenga okutta abantu okw'obugenderevu okusinziira ku bwino ono bwe ngenda okubeera nga nkuwa. Audio Enkambwe kwossa video Enkambwe ampuliriza nzikuleetedde. N'obuwombeefu kankusabe video eno sooka ogiwa ekigalo ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe tutambule ffenna mu waka waffe ampuliriza. Ennamba gy'olaba ku screen eyo bw'oyagala okukola dreads oba oli mwami oba oli mukyala tolonzalonza. Nawe oyagala okukola mukwano gwange kye bayita repair tolonzalonza. Teekako WhatsApp message bagenda kukuddamu. Bwe bagamba nti ennamba ogijje ku Eke TV bakusalirako ebitundu 5 ku buli 100. Oba oli mwana oba oli musajja oba oli mukyala bakooneko basiba dreads ezo zokka eziriko ate nga bali mobile bakutambulira wonna w'oyagala ne bakutuukako. Kati yo tuvuddeyo kansoke nkutwale mu video esookera ddala ogiwulire. Bw'ogivaamu nkuleetere audio Enkambwe egenda okulaga ebigambo ebivudde mu video eyo nti byonna bituufu okufa kwatuuse dda mu nsi Uganda naddala gwe oba oli mu Buganda oba oli mu kibuga Kampala weesibe 2. Nzikiridde mukwano gwange ampuliriza tutandike. Bw'obanga tolina budde video eno sooka ogireke ofune akadde ogenda kakasa ensi yo nti yafa dda. Everything is dead oba every time it is getting worse. Buli lukya every day it is getting worse. Katugende mu video tuveeyo tugende mu audio eri Enkambwe gye nkugambye ogenda kakasa. Tukitegeddeko nti kansala ow'ekitundu kino yawandiikidde Paalamenti ebbaluwa ey'enjawulo ng'asaba Paalamenti esitukiremu ejje ebeeko kyekola oba okunoonyereza okw'enjawulo okukolebwa ku nsonga eziri mu ddwaliro lino eri Ekawempe. Asavingako Ministry of Health ne savingako Leader of Opposition ne savingako ne Division Medical Officer n'abakulembeze abalala ab'enjawulo n'abakopinzeko ku bbaluwa eno okusobola okulaba nga tufuna obwenkanya ku bulamu bw'abantu abafiira mu ddwaliro eryo n'okufuna obujjanjabi obw'omutindo ku ddwaliro lya Kampe National Referral Hospital. Wakyaliwoko obweraliikirivu obw'enjawulo okusinziira ku ye kansala ow'ekitundu kino Ssennono Dennis agamba nti ababaka ba Paalamenti abaweerezebwa beenyigira mu bikolwa ebyokulya enguzi nga ne ku mulundi oguwedde balina ensimbi ezaabaweebwa okulaba nga babaako alipoota ze basirikira. Ekyennaku nti abakulu we bajja okuva ku Paalamenti okujja okulaba ekigenda maaso b'ensonga eziruma bannayuganda ku National Referral Hospital Kawempe we babawaayo kasente tebatuusa nsonga za ggwanga. Recently bakamala obbawa obukadde 5 ne bakivaamu weeba. Kati wulira oyo kansala mu bitundu by'e Kawempe era eddwaliro no we liri yatwalawo. Njagala ompulirize bulungi nnyo. Nze ze nkukolera obutambi obukwata ku ddwaliro ly'e Kawempe ne nkugamba nti waliyo ekitta bantu ampuliriza okusinziira ku mawulire agajja nga gavaayo. Nakuwa abaana abattibwa 7 omulundi gumu bano nga balumiriza nti ekyaviirako abaana bano okufa amasannyalaze gaavaako ng'ateekako genereeta taliiwo ate ng'abaana bano baali mu nnasale. Kale nno bonna ne bafa omulundi gumu. Bwe twavaawo twalaba omwana eyagambibwa bazadde be nti omwana ono yasokoolebwa mu mutwe. Amawulire gano mwenna muzze mugalaba. Wabula ng'abasawo bagamba nti omwana ono yaliibwa mmese. Mbwe mmese zayingira mu ddwaliro National Hospital ne zirya omwana omuto gonna ne guggwawo. Wabula nga bazadde be balumiriza nti omwana ono tekyakoma ku mutwe kwokka wabula n'ebitundu ebirala mbu byali bisokoddwamu. Kakati bw'obeera nga mukwano gwange ogoberera Eke TV bino gwagenda okubitegeera nti biri mu kibuga Kampala ate mu Buganda ampuliriza. Kakati nno nakusuubiza audio Enkambwe nga twakamala okuwulira kansala ono ng'atunnyonnyola nti ababaka bajja nga bamaze okuwulira okwemulugunya kw'Abannayuganda okuva mu Paalamenti wabula baazula alipoota Enkambwe
alipoota eno yali ekwata ku ddwaliro n'abantu abafiira mu ddwaliro no eri Ekawempe. Kakati alipoota eno ababaka bano baweebwa obukadde 5 okusinziira ku kansala Dennis, baweebwa obukadde miliyoni 5 ne basirikira alipoota eno Enkambwe ne batajanjula eri ggwanga oba eri nsi. Kakati ono awandiikidde leader of opposition Honorable Mathias Mpuuga akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament ajje yerabireko ku kifa Ekawempe mu ddwaliro kubanga it is getting worse each and every day. Alipoota gye baazuula Enkambwe eyali eviireko bannayuganda okufiira obulamu bwabwe mu Kawempe hospital, ba member of parliament bagituulira oluvannyuma lw'okugulirirwa obukadde 50 ebigambo bino bya kansala. Obiwulidde? Kyenva nkubuuza munnayuganda agoberera EKTV, gwe nga gwe olowooza bannabyabufuzi basobola okutujja mu mbeera gye tulimu mu nsi Uganda, oba nabo beenoonyeza byabwe bakkusa mbuto zaabwe n'okubeera nga balabirira famire zaabwe? Gwe munnansi owa wansi anyigirizibwa n'osigala nga osigadde nga bw'oli oli wakufa. Ddala bannabyabufuzi bano banaatuusa Uganda mu nsi ensuubize, oba munnayuganda yekka yalina okubeera nga asitukiramu asobola okubeera nga akyusa embeera gye tulimu atuuse Uganda mu nsi ensuubize ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki? Mu ngeri y'emu nkuleetedde audio Enkambwe, era nga audio eno nayo ekwata ku ddwaliro eryo eri Ekawempe. Njagala ogiwulirize, oyinza okuba wagiwulirizaako naye n'otagiwa bulungi budde na kubeera nga ogigoberera osobole okubeera nga osengejja n'okugattika ebyo by'owulidde kansala byayogedde n'ebiri mu audio eno ddala bimaakinga, ogatteko amawulire ag'abaana bali 7 benkugambye abaafa nga amasannyalaze gavuddeko, ogatteko omwana omulala omuto bazadde be gwe babadde baganye n'okutwala omulambo gwe nga balumiriza nti omwana ono yasokoolwa busokoolwa mpaka poliisi bwe yabamatizza nti batwale omulambo gw'omwana ono baguziike. Poliisi nga bwenoonyereza egenda kuba alipoota esembayo. Bw'ogattagatta ebintu bino ne audio eno gye nkuleetedde gy'ogenda okuwuliriza, olowooza ebintu bino bituufu oba ebintu bino si bituufu? Ngenda kukusaba n'obwombeefu ntere mu comment mukwano gwange angoberera ku EKTV, oteeke mu comment kiki olowooza ku mbeera eno nga bannayuganda bafa, nga bannayuganda abanditukiikirire n'okutuusa eddoboozi lyaffe babawa obukadde 5 okusinziira ku kansala ow'ekitundu ekyo ba MPs abajjayo ne bazuula alipoota Enkambwe eviirako bino okubeera mu ddwaliro ly'e Kawempe. Era lwaki Kawempe yekka? Si Mengo, si Lubaga, si Kibuli, naye Kawempe gwe balumiriza embeera eno okubeera nga yabalukawo. Kansooke nkutwale mu katambi kano akakambwe, tuula weenyweze nakugambye w'omutima omutono. Vidiyo eno gireke, egenda kubeera nga munnange ekubuza otulo. Kati nze nzikiridde mu katambi kano aka audio Enkambwe, naye nkugambye ayagala okusiba dread oba oyagala kukola repair, ennamba y'essimu gy'olaba ku WhatsApp ku screen yo, teka ku WhatsApp message obagamba nti ojje ku EKTV, bagenda kusalyako ebitundu 5 ku buli 10 ampuliriza bakole repair ali ku mulembe oba kusiba dread ezannakyo koseezo ez'emigwa. Tugenze mu katambi akakambwe, wuliriza. Abaganda mu program ya Museveni enteeketeeke y'okubakendeeza ye ng'aleeta abantu bwe baagala babeerewo. Kuno kuliko Abanyarwanda, kuliko Abasudaani, kuliko Abasumaali, kuliko Abaethiopia, kuliko Aberitrea. Kati kyalo kikampani kiri Kawempe, kampani aba kibiina kikwata bakazi baffe baba bagenzi okufuna eddagala nga bakyalimenta mwantinoento. Bwe kikwata bakazi baffe abo ne kibalimbalimba ne kibasomesa mbu tugenda kubalabirira bulungi, tugenda kubakolako buli kyonna ekyetaagisa buli mwezi nga mugenda gye bali. Boba kikyanjawulo n'eddwaliro kyo kiraga nti paati yanjawulo ne bano banjawulo, department zanjawulo naye biri mu Kawempe byonna mu ddwaliro ly'e Kawempe. So omukazi waagendayo bamukebera yenna, bamukebera emimiro, bamukebera buli kifo kyonna bamukebera mu matu, mu bwongo, bamukebera buli kifo kyonna ekiri munda mu ye, buli kintu nga bakoza sikaani eyo. Ekikampani ekyo zafunyemu challenge emu nti mukazi wange yagendayo ne mugaa toddayo kikampani ekyo ekyabikendo bala byobulabizi toddayo. Naye kyesiba ku bantu kibakubira amasimu nga bw'owulira. Kati waliwo omukwano gwe
yagenze n'azaalirayo era yalina kampani ena stamp yayo yene emyufu gyeteeka ku fayiro yo Ekawempe n'owobeera ofoti ate asa kukuzaaza ng'olina fayiro eyo nga bo tebaliyo nga fayiro erina redi eyo tasa kukuzaaza kibagamba nti affe ekikampani ekibaga affe twagala kintu kya munda abeera bagenda okuzaala malo balaga stamp eyo stamp yeeyo omwami gyabadde ayogerako emyufu ngenda kuddamu nzanye eddoboozi naye stamp yeeyo kati gwe buli mukazi yenna omuganda oba musoga oba mulugwala ng'oli mu Buganda okozesa amalwaliro Mulago Kiruddu ne Kawempe nga bakugambye bagenda kukebera kujjanjabira bwere ne bakuterako ki stamp kino ku mpapula zo omwana wo nawe obulamu bwo ogenda kuba tolina kyekyo ki stamp mukire bulungi nnyo ekyo bino temujja bisaako TV zammwe wadde ku radio zammwe ebintu byensomye eri programu gyensomye eya depopulate kyemuliko temukimanyi ne tubagamba temujja bisaako TV kanzire ku information mayimu mwewunza nnyo mwetaaga kumala bbaku bampi mulyoke mutegeere kanzire mbazanyira mbaloboozi kubanze nzija bawa information kisitapu mukire bulungi nnyo oba kamalo kijjayo nkiteeke wano kakijjo nzanye voice note eri nga kiba kikizanya wano kibagamba nti ekikampani ekibaga affe twagala kintu kya munda abeera bagenda okuzaala ffe tujja kubeerawo awo fijja sozaale nga wetuli twagala kintu kya munda oyo omwana we mabega wetwagala ti kati akazi kibakwana bwe kityo kampani eyo weba omaze okuzaala ng'ozadde abantu ebalongoosa bulongoosa tekukkiriza kuzaala abantu tebakkiriza kuzaala mulongoosa bulongoosa nekujjamu ku bitundu bye ebyomubiri biri ebakebera luli nga babadde bakola sikaani mu kusooka bino bijja nga bakebera buli muntu buli agenda olunaku lwogenda bakuwa emitwalo 3 zofuna buli lunaku emitwalo 3 wogenda okukebera ng'omukazi wagenda omukebera ogenda okukebera nga bakuwa emitwalo 3 naye buli muntu wamalako essaawa nga 3 oba 4 nga bakebera mu mubiri gwo gwonna buli mukazi kiri mu bakazi bangi kati ekyenvuddeyo okwogera leero kyekino waliwo omukwano gwa mukazi wange abadde akirimu kati yakibaddemu ye yagenda ozaalirayo bambi ekinnaku yafudde nga sinnayogera mukama ansaasire omukazi yagenza okuzaala Ekawempe n'agenda n'ekyo ekibiina ne bamulongoosa ne bamuwa omwana atali wuwe ne bamugjamu n'ensigo ono yazimbye njagala owulirize bulungi nnyo wano kanzireyo wantu wano njagala owulirize bulungi nnyo ewantu wano simanyi webadde etuuse wulirize wantu wano ng'omukazi wagenda omukebera ogenda okukebera nga bakuwa emitwalo 3 naye buli muntu wamalako essaawa nga 3 oba 4 nga bakebera mu mubiri gwo gwonna buli mukazi kiri mu bakazi bangi kati ekyenvuddeyo okwogera leero kyekino waliwo omukwano gwa mukazi wange abadde akirimu kati yakibaddemu ye yagenda ozaalirayo bambi ekinnaku yafudde nga sinnayogera mukama ansaasire omukazi yagenza okuzaala Ekawempe n'agenda n'ekyo ekibiina ne bamulongoosa ne bamuwa omwana atali wuwe ne bamugjamu n'ensigo ono yazimbye yafudde olunaku lwaleero olunaku lwaleero yafudde naye nga ennaku 3 emabega abadde mu ddwaliro Ekawempe era bano be bamukozeeko emulago tebasa kukolako ng'olina maaka eno nga bo tebaliiwo banyini maaka eyo tekisoboka badde nsaba okole ku risaaki eyo tica obuuzeeko topuloovu kyenkugamba ninako n'omuntu wala gwe mmanyi
era yakiddukamu bakuba amasimu nga bakunoonya nga bw'okiwulira byebyo naye Kawempe tumwegendereze. Kulikayo mu katambi abaffe lwaki buli muntu akompuleyininga ayogera ku Kawempe? Lwaki Kawempe yekka gwe bakompuleyiningako? Bwe babanga bakugamba nti omwana gwe bagamba nti yalumibwa emmese nga bazadde be bagamba nti nedda teyali mmese, bw'ogattagatta statement ey'abazadde bali ab'omwana abagamba nti teyali mmese wabula nti omwana alabika yali yasalwa busalwa, kw'ogatta ne voice eno ey'omwami ono naye agambye nti omukyala yafa ate omwana gwe bamuwanga siwe, kw'ogatta ebigambo bya kansala eyavuddeyo n'agamba nti abaka ba parliament bajja ku ddwaliro lino ne bakola investigations era bye baazuula mbu byali bitiisa. Bamala okubizuula babawa $5,000,000 ne babagamba alipoota muzituulire, era ono alumiriza nti alipoota baazituulira. Ye nga ye kansala ne yeevaamu n'awandiikira be yawandiikira kuno nga kuliko ne speaker owa parliament, nga kuliko ne leader of opposition Honorable Mathias Mpuuga ng'abayita bajje balabe ekiri Ekawempe mu ddwaliro. Kati mukwano gwange ampuliriza, ebiri Ekawempe mu ddwaliro tolowooza nti biri Kawempe yokka mu ddwaliro, wabula ffenna abalwala tulina okubeera nga twegendereza, kubanga bawulira ebigambo bino osigala toli kyekimu, weebuuza ddala ekigendererwa mu bino ekituufu kye ki? Nakolera akatambi wano nevuga nti Mwami Museveni yamala dda okusayininga etteeka eri bannayuganda ku lunaku lwe yasayininga etteeka ery'ebisiyaga, n'asayininga etteeka eddala lino nga lyali likkiriza bannayuganda okubeera nga batunda ebyabwe eby'omunda bwe baba nga bakkiriza nga bo, wabula nga mulimu akawaayiro ke nasinga okubeera nga ntya oba ke neeraliikirira nga kano kaali kagamba nti ali kuggyamu ebitundu eby'omunda talivunaanibwa kasaba ng'akikoze by mistake talivunaanibwa, wabula ekyebuuzibwa nze ndikakasa ntya nti onaggyemu ebintu bino tabadde by mistake akikoze agenderedde, kubanga bano bagamba bw'olireetanga obujulizi obulaga nti ono yakikoze agenderedde olwo lwe balikwata omuntu ono ne bamuvunaana. Naye ng'ekyebuuzibwa omuntu aba azirisiddwa n'asirisibwa n'abeera ng'oba ali mu kulongoosebwa alimanya atya nti kyavuddemu by mistake oba si by mistake? Kale kwegamba byonna owuliriza n'osigala nga weeraliikirira wabula n'osigala kusaba Katonda naki ekirijja, naye mu byonna kyolina okubeera nga weewuunya bye babaka be tulonda bano abaatukiikirira okusinziira ku kansala abaagenda ne bazuula alipoota ne bafuna obukadde 5 okuva mu ddwaliro lino. Ddala obukadde buno lwaki baabo bawa? Obanga bye baazuula tibikwatagana na bino bye tulaba kati, abaana abaafa nga amasannyalaze gavuddeko, mbu ng'ateekako generator taliiwo, omwana yasokoolwa mu mutwe ne bagamba emmesezi ezaamuluma, ogattako akatambi kano ak'omwami ono agamba nti waliwo kikampani ate mbu kikolagana n'eddwaliro ly'e Kawempe, ate mbu buli azaala kirina kubeera nga kimulongoosa bulongoosa nibo basobola okubeera ng'asindika omwana. Kaakati bw'obeera ng'ogattagatta ebintu bino gwe nga gwe munnayuganda, nkusaba n'obwombeefu ontere mu komenti ensonga eno y'e Kawempe hospital ogirowoozaako ki, kubanga eddwaliro lino lya bannayuganda naddala abo bamufuna mpola abawejjere abatasobola kubeera nga bagenda mu malwaliro gano aga private agasaba omudidi, kubanga lino national referral. Omuntu yenna afunye obuzibu, ofunye accident, abakyala abali embuto, abaana balwadde malaria, bonna baggweera eyo kubanga lyeddwaliro lyabwe eryabawebwa gavumenti. Kati bw'owulira ebigambo bino kiki kyofuna mu bwongo obwo? Kiki kyofuna mu bwongo obwo? Kubanga si byankiso, muze mbiraba ne ku mawulire nga bitambula era nga byonna bisaturatinga ne ku social media. Ampuliriza ayamboozi tebankadde anyume agikaddiya. Nkusaba n'obuwombe firi eno jimpeera ekigalo, nkusaba n'obuwombe firi eno jimpeera ekigalo. Bw'obanga olimpyo subscribinge ku mukutu gwaffe tutambulenga ffenna mu waka waffe, osobola okubeera nga ng'omanya ebintu ebyo ebiri ebuziizi byebadde tosobola kubeera ng'otegeera oba oliawo nga tebiri mu ggwanga lyo mu nsi yo. Mwami Museveni bw'awulira ebigambo bino alowooza atya? Era bano bawa enguzi mwe mulowooza bo balowooza batya? Oluvannyuma lw'okuzuula ebintu nga bino ne basawo ne bali akasente kaabwe ne kabakka bulungi nnyo mu mbuto zaabwe. Ddala bannabyabufuzi bananunula ensi yaffe ne bagireeta ku mutindo gwe twagala, oba ffe nyininyini abalina okubeera nga twesitukiramu tukyusa ensi yaffe. Mukwano gwange ampuliriza nakoledde ennamba ya simu eri ku EKTV wano ku vidiyo eno yennyini nga tutandika. Ayagala okusiba dread ez'emigwa n'ez'ebiviiri, teeka ku WhatsApp message. Nawe ayagala okukola repair,
bajja kukola kuba kusaleko ebintu 5 kuli 10 bwe bagamba nti nabo gijje ku EKTV. Mukama Katonda abakumbira takumira mpeera abampeera ebirungi. Bye bye.